media. Billy, Mukutambula kwaffe wano namusanga nti manye ebifo bino biyinza okuleeta abantu amalala naye namusanga mu mbeera nti down on earth. Down on earth kitegeeza nti omuntu atambula sooka n'embeera n'amala gikola ki standing. Mbadde sifuna bukalubu bwonna era mbadde celebratinga. Like one time omukulu omu yambuuza naga naye lwaki oyo yekagolekera okuwandiika amabaluwa nemugaa no tiza RDC's office. RDC's office si ya Dumba si ya Mawerere nga Mawerere kyomukisa omulungi nti gyagenze it is more or less a promotion ate ekika ekyawaggulu emirimugye gyaffe gino tomanya mwe temumanya nti promotion naye ffe tulina engeri gye tumanya nti promotion naye nga njagala okutwala omukisa guno okwebaza Deputy RDC ate okubeera Deputy RDC wange tekikumi wano manyi ffe betukolagana tubeera that colleagueship olina bwagenda Kabalo nga nagenda Arua that colleagueship esigalawo yakumwebaza nti tubuildinze that cohesion tubeera ddala ku ntobo y'omutima ne office ne management ne administration era nkakasa ne gyagenze we shall continue consulting each other. Banga waliwo fayiwa zaada handling zatamaze era zalina okumupamu amagezi ate waliwo nange kyemba mwetaagako na tuyambagana naye kyaba neetaagako naye kirala administration nyimanyo nga mwena muli principal temukuwanagana naye ekyo si kyangu okukifuna kwegamba oli okukkiriza naawe ekyokkiriza nemukkaanya wadde wabadde wayinza okubeerawo nemukkaanya on principle ekyo si kyangu naye tujja kukola nga bwe tusobola okulaba nti nanajja tujja kimaintaininga muleme kaluubirirwa manyi abaweerezebwa bakaluubirirwa kati ogenda okuweerezebwa mu ntalo bwe nagenda eno baba nagamba atya bwe nagenda eno baba nagamba sijja gendera ddala ekyo tekibaddeewo naw tugenda kugezaako okulaba nti office tugimaintaininga office eno ebeere still nga bwe badde nti y'abantu office eno ya president si yange nga bwe mbagambira si ya Mawerere tagenze nayo naye esigaddewo naye obuweereza n'empeereza gye badde eweerezaamu gye mugenda okwebuuza ebyo tunaaba tukyagifuna kirala. Deputy RDC bwe tukoze naye emirimu mingi nnyo. Bwe najja Kayunga nasinkanawo enkwatagana nnungi nnyo mu security team ng'ekulembeddwa bakulu baffe bano kubanga be bakulira security naye njagala okwebaza olwa guidance gy'otuwadde nga tusavinga under your guidance era n'ensobi ze tukoze tusaba otusonyiwe era tusaba nti nayo gy'ogenda osigale ng'otujjukira era ne bwe tukubiranga essimu nga tukwebuzaako tugamba tenze nava Kayunga nabalekeyo n'emirimu tusigala tukola gyegyafange. Njagala okwebaliza emirembe gy'ogenda era twebale nnyo bali kusabira Kayunga. Omuntu abadde nga akutuukirira ng'omukwatanga wazze nga torespektinze oba ali atya oba ali atya so ndowooza kyekyo yensiga entuufu gye tubadde tusinga okwetaaga e Kayunga. Nze mbadde nga mpulira oba erya MP ow'ebbaali ne kansala gy'olyo nga boogera ebigambo bingi naye abo babadde batakumanyi era tebandeke buli tubadde nga tumiitinga ng'olaba naye oluusi taba na nsonga wabula ng'alina okuvumirirako omukulembeze obuli Kayunga. Tugenda kusubwa simanyi Haji Dumba kirongolero kyogenda kumulekera naye tusaba nadda naye akwatagane naye bulungi nga mbadde mukwatagana waffe mbadde mutunyumira enkola yammwe emirimu. Kola mukisa guno okwebaza abantu bonna abasobodde okukola kimukoze ku short notice. Kitukoze bulungi nnyo nti bwe twajja wano tubadde nga tutambula nga ttiimu kwe kulaba nti ffena tuli bawanguzi nga bwe nabagamba nga nakatandika tubadde wano naye waliwo ebintu ebimu byetwetagga okuggusa. Ndaze mbadde nga ngamba abantu nagenda ku social media
omuntu abamu badde nga bavunana Mawerere okuva nga lwaki agamba nti owoogezi musebirizi bati pulojekiti naye nga tekituufu. So kakati ffenaffe kyetugenda okukola era njagala kati omukulu gwe tukoze wano mu RDC naye kati tujja kukozesa social networks zaffe tulabe nti ekintu kino waka kati kyekigenda okutupyana mu Kayunga bagamba mu myaka 2 tusuubiza ki oluguudo nja kubanga kosa tujagira kusiga nga tukwatagana twesule tudde kubanga nagenda ku Wakati nga nakajja wano nagamba nti oluguudo luno ezimu ku nguudo etono nnyo eziri under the NDP3 olugambe bagenda kulukola naye kakati omanyi bintu byakujukiza zaidi historical 1980 UPM tulina forum zaffe zetubeeramu nja kugamba era muzeeyi mugambe nti ekisuubizo kiruddewo wetuba nga twagala 2026 okuba nti twogera bitono oluguudo lwe lwokka tulina biyo byokukola naye ekyo kyekituwa obululu oba kyetugisaako ki so ekyo kiwera neyama tujja kutambula tweyama okukolagana obulungi nammwe kubanga obukulembeze obw'ennono naddala obwa Buganda bulongo nnyo ne gavumenti ya NRM okuviira ddala mu mwaka gwa 82 nga tukyali mu nsikofu abaaliyo yensonga lwaki olaba tugezaako okulaba nga tutambula nabo n'obukulembeze obulala nga tewabeerawo bigenda bubi era nga tugezaako okulaba tulongoosa byonna ebiyinza okutambula obubi. Deputy mwebazaako obukozi n'okukwata amasimu esimu n'ogikuba ekiro akola ki agikwata ate era n'akuwa kyokola tukwebaliza olugalo olwo